tugura neighbor omusajja yenna aweze emyaka 18 10 bw'oba olina bw'wali okoze ebiri byonna aliwo amazzi agasigalira haliwo obucaafu obukola ki ate okusingira ddala bw'oba ng'omanyi wagulako olukoba olukwekyuma lwaliko magneeti ani alaba olukoba lwa magneeti olwo olukoba olwo bw'ali balereese buli musajja yena okumutta amaanyi gaki nga bwe baleeta eddagala liri buli kasente kofunye mu mata mu muzigo wo wonna odduka eggula eddagala konna bakatwala naye twebaza mukama enkoba ezo gavumenti yaziwera naye zikyalimu haliwo ebintu ebibakola katonda omusajja w'omuti eyaleeta omuti guno gwa ambulera manyi ambulera ki gunotuba ambulera be bamala oguleeta ate najja owamulinga n'atambuza ekigambo nga buli yenna alina omuti guli gwa ambulera omulandira bwe kutunula mu nyumba nanyina maka akola ki ani asula mwena ne mutema omuti mwenna ne mugula mulinga kati omuyindi bwe yategeraga akatale ka magnesium akatale ka fragile katandise kufa nga kafudde katya ng'omuntu bwaddira omujaja n'aguteeka mu kyayi olubuto lubadde lumuluma awonerawo ne bategera akatale kafudde ne baleeta n'eddiini eyigiriza bw'okwata bino ebintu oba obufuuse wa sitaani ne bagamba ngu n'omuntu bw'ani omujaja ayerabirabira omuntu n'ava ku mujaja ate n'abula fragile n'abula magnesium. Jeffrey kintegeeza kibuwa bano abasajja mumulaba bakola eddagala oba bakola soda n'omunywa leero ate emyezi ebirala 89 n'onoonya etukuvumula akasente nakola ki twebaza mukama ku lwasawo Uganda ezze kubanunula kubanga yava eri Katonda kati gwe tumanyi waali atoba wanywa ki oyetaaga omusajja omukebe guno mutwalo ate mugenda ku mutwalo emeka kubanga katale ka Rosemero ekirina meeting Rosemero addamu okufuluma n'abagenyi baffe bonna bayingira abakungu baabo pulezidenti avaze kubasindika baagala ebyo ebintu byonna batwala weeru katikati Rosemero agenda kuddayo ku mitwalo eki kiina emu ya Rosemero enkalu nga ntuga emitwalo eki ekisookera ku ddala bw'oba ng'olambula okudda mu n'eno sawa Uganda yasobola kugwa yasigala ng'eyimiridde abadde basuubira sawa Uganda egenda kugwa ekyo mukyerabire koteya gambale yeruli nebaza mukama wamama mukwano gwange emama tuvudde naye wala muwubireko netwatandika nabo nga tubagamba ebintu nga bigambo maama ndi mu maaso gwe bino abagamba byonna bigenda kutuukirira Roma tebagizimbira lunaku balina bali musabazime nga sirina na factory nabakozesa naseremberi nga sirina nanime ya Rosemero naye nga nzikiriza nakola ki naye katwebaza mukama buli kintu kyonna kyeguddewo buli kintu kyonna kati kitambula buli kintu kyonna kati tulaba obulungi bwa mukama abagenda kulima Rosemero okulunda obumyu mutandike okulya n'amabanja kati gamba naye basente zirabisa soke muna emotoka ziva wele namba ziriku abantu bava wele bavuga motoka za miliyoni mmeka nga bazze naye omwava omugambo omusomo bali bonna batundula abo banoona obudde mugende mbowe emirimu babere nga bebalawo obumyu bebalimirira Rosemero wammwe bebamusana bamwanika anapere abasajja baluwa kwata omutwalo mu ngalo mulabi mukwata ogwanika omutwalo omusajja ali wanu tofuluma gete nga tolina kintu kimu soke tutasa amaka omusajja bw'otereeza amaka maama agenda kufuluma nabirira obumyu n'omutumo naye bw'ogenda kutereeza amaka agenda omumyu gwa taata mumuhe emmere omumyu gwa taata mumuwesi naye ate bw'otereeza eri maama agenda gamu omumyu gwaffe baana mutwaleyo ki mukubire engalo z'empaka kalimu wandugu wabaali muko mzuri hii ni wandugu yetu wanaenda kusalamia baadaye nabagenyi mbatuusa nnyo mu maaso g'abantu mbatuusako bitu batunulira nze aba abantu abala batya kutuula mu maaso g'abantu namu batereze nti batunulire mu nakasifa ku bagenyi tezisigala zikola ssente ebiseera ebisinga abannayuganda tuli baddu ba ssente ate nga ssente ze zirina otukolera ssente mutegedde bulungi
so be bano baali mu kuyita olw'omukago oluwedde singa wafuna omukisa n'ojja wano ffenna twakwatibwa ekinyegenyege ne muzivaako zikaaba ne mumanya nti mubateereddeyo emigabo ng'egyo emigabo gye gigenda basasulira ssente mpaka lwe banaamaliriza ate nga ne capital share capital ekyaliyo so basewo ne banyabo bw'obozze funa omukisa olwaleero ky'olina kyonna gwe feel free. Kufuuka ambasada ekiyumba mukirabye kye tugamba eno sample eno ki naye ng'ebiyumba weebiri lwakuba mutuddewo tubikyabitereseeko wa kino kye tuleeta ambasada abeera akolifayinze bameka nga luli wakolifayinga rastimande wakolifayinga ate temwerabira nnyina be nasigala mmanja ng'okutteko bukwasi weemuli wanika omukono nkulabe gwe yakitegeera kubanga gwe twagala tutandike bakyaliyo tugira tugenda mu maaso olwaleero abagenda ofuuka bambasada weemuli amannya n'eddoboozi bampita n'ennyanzi Rehema lwakuba nti ne musumba Hamani ali mu kusomesa nga bwe tusomesa waliwo ali mu kunsaba ennamba y'essimu eri 0705 5 10 bw'oba onjagala osobola okubako eyo ennamba y'essimu ojja kubanga onfuna bulungi kansooke n'ebijanjaalo kuba biri mu kutabula musumba Amani waneeno bameka ng'ofunye ku mukisa n'ofuna ku bijanjaalo bino mumaze obbigula bameka nga wandibyetaaze naye tonnababitegeera bino ebijanjaalo bw'oba tonnabitwala bakiraya nti baba bagenda obbitugulako beebo bazze kusayininga contract kati muntegedde bulungi bino ebijanjaalo bikulira emyezi ebiri bino ebijanjaalo ekizibu kye birina bibala nnyo kyekizibu ekikyasinze ekizibu ekyokubiri biwooma nnyo ffe nga twakatandika nga tubizudde empeka emu yali ya nnusu 20,000 emu ate bwe twamala kiro emu yali ya mitwalo 2 bameka nga mwoli nga wagigulako emitwalo 2 mu kibiina ow'obujulizi yali ya mitwalo 2 kiro ne kati musumba Amani yameka muzeeyi abaweeredde ku promotion 15,000 ate bikoma leero so bw'oba obyetaaga wanika 15,000 saagala okyankalanye kuba musumba Amani adde atandise okyankalanya wanika 15,000 omwana alina ebijanjaalo abikusanzeewo bw'oba obisimba fuuti 3 ku 3 kubanga bibala nnyo ebwo bwe bujulizi obusooka okuba kinnya ku kinnya fuuti 3 layini ku layini fuuti 3 suulamu ekijanjaalo kimu eno kiro emu nga wantu wapya bulungi osobola okukungulamu kiro 7 ku 9 bibala nnyo kiro 7 ku 9 so musumba Amani sente baziwanise waggulu yitamu ononene kiro yo wano saagala ate ogire nga tumaliriza kiro y'ebijanjaalo bameka ali wano ngitwala bino ebijanjaalo bifuuyira kye tuyita sawo plant bulo toteekako biri ebintu kuba ffe tudiringira mu organic togeza n'oteekako biri ebyammwe bye mumanyi kwate akuwa 15,000 so abaagala ebijanjaalo bibyo biyitamu bagenda kubanga babikuwa nga bwe tugenda mu maaso ne bw'oba nga ofuuse shareholder nkwegayiridde olina okuba nga olina kaadi etuyamba kiyesooka okukugulira kyekigula luggi n'ofuuka family member bw'oba nga olina kye tuyita registration form yeeno ono taata amaze Levuland waffe afunye kye tuyita registration form kadi bw'eba tennaba kujja manya nti obanja ffe naye olina ekyakukkiriza okufuuka memba ekyakukkiriza okulunda obumyu tuli ffenna so bw'oba nga ofunye eno baba bagenda kukukuba akafaananyi wali munda nga tumaze omusomo kuba bw'okwasaganya ebibiri kisobola okukuleka kitegeeza nti bw'omala okufuuka memba akamyu k'ogenda okulunda kava wano basewo ne bannyabo mmwe abalemesezza ebiseera ebisinga kampani ezijja
ne bagamba endo kweva wano ne bagamba akamyu kava wano gwe n'ogamba nze mutale mbulaba kangende mbugobe ate mbuleete obeera otutaataaganya gwe kennyini gwali mu kwekubira kampani yo oyagadde okulya kano akatono olw'okuba baguza 15,000 akati ka lozime bakaguza 5 wano ka 1,000 naye gwali mugikuba kubanga ogenda kubanga oyinaffe ebitali mu programs zaffe naye ng'ate gwe otulaga waregistaringa tukubuuze risiiti eyagula obumyu eruwanga ogamba ate sigiraba bw'ofuna risiiti eguza obumyu tuli fenna bw'ofuna risiiti eguza obumyu teweerabira nti naffe wano tulina olupapula lwe tusigaza ne tugamba Nannyanzi Rehema atandise n'obumyu 3 mu myezi 10 tu-expectinga obumyu bwe buti kitegeeza akatale ke tulina kasobola okumalawo bannannyanzi Rehema 1,000 mukyagedde bulungi ne kati gwe bw'ova wano n'ogamba mbu eri waliyo obw'5,000 gwali mu kutaataaganya akatale era tugenda kumaliza tugamba gula obwaffe obuteekemu tukuyingize mu database yaffe waliwo ayinza ogamba nti nze nakuwulidde ku rediyo nga nnyina obumyu bwaffe teeka funa obumyu bwaffe funa risiiti yaffe ebenga eyeeyimirira obumyu bw'obadde nabwo so olwaleero ffe tusomesa bwe tukola emmeeza eri free booking olwaleero ontegedde bulungi tugenda kubanga tukubuulira olunaku lwokola ki wano wennyini baba bakuwandiikira so emmeeza eno kwata emitwalo 3, 4, 5 z'olinako olunaku lw'obunona olyoka okole ki omaleyo ffe ebyaffe tebikaluubiriza bantu waliwo akatabo ka saving akayitamu nga bwe nninda bano bakendeereko akatabo ka saving kaluwa memba gwe tuyita active member akatabo kano okeetaaga wanu bw'obanga oguze emigabo ab'emigabo kano akatabo mwe tutereka emigabo gyammwe kano akatabo ke tuteekamu emigabo gyammwe kaba ka 15,000 ne bw'oba ojja okunona amagoba ago muno mwe tukola ki kubanga risiiti eyinza okugwako naye ate wano obuwandiike busigalamu kubanga akatabo kaliko siiru yaffe ne stampu ya Sawo Uganda ontegedde bulungi so kaba ka 15,000 abakeetaaga okafuna ekyokubiri abeetaaga mwenna okuwolebwa ne Sawo Uganda tuli fenna bangi muwulira nga tugamba tugaba ssente ezitali mu magoba si bwe kiri waliwo abakuba essimu ne babuuza madamu Rema nze okuzifuna neetaaga ki weetaaga akatabo kano bw'omala okukafuna nkusomese kuba bwe naakusomesa nga tokalina tojja bitegeera oyagala okwewola ne Sawo Uganda oyinawo obumyu 3 naye nga tageti yo ya bumyu 10-15 tuli fenna tukuyambako tutya tulina akatabo kano tukayita saving book osavinga muteeka buli memba wa Sawo Uganda buli wiiki ekitono ennyo okusavinga 10,000 teeka muno olina okuba nga osavinzeemu 10% ku kyoyagala tukuwole ffe situwola kiyumba wabula tukuwa ssente ne tukuwa injiniya n'agenda n'akola ki n'akuzimbira kitegeeza bw'oba oyagala obukadde 4 muno mulina okuba nga mulimu emitwalo 4 ontegedde bulungi gino emitwalo 4 twali tunoonya ki twali twagala kulaba ddala oli mmemba wa Sawo Uganda oba yero ne bbulu babadde bakugoba n'osalawo gye weekweke mu Sawo Uganda kubanga tukugamba ne batubanga twakakuwa obukadde 4 oli waddembe ogenda ku mmeeza ejjayo ssente n'ogamba ku mitwalo 4 bampeke emitwalo 2 ntwale omugaati ku baana mukyagedde bulungi so muno mulina okuba nga mulimu 10% ku kyoyagala okwewola kati we twatuulawo nga tumaze okubaga etteeka eryo ne tugamba buli wiiki memba wa Sawo Uganda asavinga 10,000 ne tulaba nga tosobola kuvuga transport wa nusu kanaana ate ojja okusavinga 10,000 ne tugamba kisoboka n'osavinga ng'oli waka ng'ozitadde ku ssimu yo kekano akapapula ka green koolaba munda
fenna mumpulira abemabega tuli fenna kati kana akapapula ka green kolaba bamekango kalina okawanike kubanga ndi mukasomesa bw'oba tonnakafuna uwanika 15,000 bakakuleetera wano wensinga okukuba ennyo kubanga abantu we basinga okumbuuza ennyo kati tulinamu wano bikula wakati olabawo nga bwe nkakoze bwe nti ab'obutabo simanyi lwaki mwekuumiddeeyo yokka wano mu maaso nnyina abawanise sente zaabwe kano akapapula kolaba gwe tusevingira gwe tokkiriza kuwandiika mu katabo kano yeffeffeka abakawandiikamu naye singa oteeka 3,000 ku ssimu yo n'omanya 2,000 zezigenda okukola ki zezigenda okujja mu sawo Uganda kyogenda okukola okimanyi genda ku ssimu yo sindika kuno kuliko ennamba z'essimu kwe tusindika era kapapula emabega tulinako eya MTN neya Airtel mwena muzaagala nzisome gula akatabo ate katudde mu ekyo ennamba y'essimu ze tusevingako bameka ng'ozirina abatannaba kuba nazo ze zino 07779 eya MTN 706 558 07779 706 558 bw'ebeera etamanya ereeta Victoria Kateeba tuli fenna bw'omala oziteekako gwe ng'ogenda kapapulako ng'okoppolola ennamba bakubuuza nti osindise ennaku z'omwezi nga mmeka n'ofuna date tuli fenna bw'omala ne bakubuuza osindise ssente mmeka n'ogamba nsindise 2,000 ne bakubuuza MTN Airtel n'otiikinga gwe wookola ki gy'okozesezza kati eno emabega wasemba waliyo kye tuyita reference number zibeerako ng'omaze okusindika eyo ennamba empanvu eri mu nnamba gy'owandiika wano kati gwe bw'osindika naffe tukuba tukulisiivinze eno ne tumanya nti Nannyanzi Rehema asindise ssente West ne tulikodinga kati gwe olunaku lw'ogamba nti nsindise nnyo nga sigenda leero olw'emmande olumu kaŋŋende leero olw'okubiri kaŋŋende tuddira information gy'oyina kuno ne tulireetinga n'eyaffe ne tuwandiika muno kakitegeeza bw'otuuka okwewola ffe tukusaba katabo tetulina kirala kye tukusaba katabo ke kakweyimirira okukola ki ate tekikkirizibwa kugamba nti nze njagala emiliyoni 4 kankwate olwaleero 40 gonna nga teekeyo kitegeeza obadde olina tageti yo waliwo abakuli obubi tukuwe miliyoni zaffe 4 olyoke ogenda osasule bali ate ffe tutandike okwegoba ontegedde bulungi savinga mpola mpola bw'obanga olina tageti ya miliyoni 4 si kizibu si kirwadde teekayo omutwalo gumu luli oteekeyo 2 luli oteekeyo 5 okusinziira mu budde bwe tuba tukuwadde so akatabo mukafunye n'ayagala olwaleero tandikirawo bw'obanga olina cash era osavinga kati ne bakawandiikamu so togenda nga tetukawandiise bw'obanga olina cash in hand lwaleero ne bwe ziba ziri ku ssimu tandika kati tugende nga n'akapapula ko tukakoze ki ennamba z'essimu nziddemu ate ayagala otandika nkuddiremu Airtel 0757 21 95 71 0757 21 9571 amanyereeta bya Katonda Julius waliwo abasobola okubuuza ekibuuzo ekyobunafu lwaki tebakozesa banka ffe ebyasawo Uganda bwe tugamba nti tubiyingizeemu banka bw'oba oyagala ssente osimba lunaku lulamu obwo obudde buba bumaze okufa ate nga waliwo abaagala okulunda obumi waliwo abaagala okukola ki ya Airtel njikuddiremu Levuland yansabye nziremu ennamba ya Airtel 0757 21 95 71
eyo namba ya Airtel. Abasindika sindika kati nkikole. Waliwo asindise? Gwe tubatukolerako example. Osindise? Wanji? Azina mu cash simanyi? Bazina mu cash. Bw'obanga ozirina mu cash ojja kgenda wali waliwo manager waffe ku mmeeza eri eringa bakubira obufaananyi naye wali ogenda n'akatabo ko n'akuteeramu. Okitegedde bulungi ba mikwano? Mbu waliwo abaabuukinga obutabo bwa saving weemuli nga wakasasula woli Madamu Masa agenda kubanga ajja nze ngenze ku kyandeese tugende bambasada obutabo bwa saving wana maaso wano waliwo abaagala baabo bonna bakyawanise simanyi lwaki tembadde active bulungi. Abaagala obutabo bwa saving muwanike buwanisi mi ssente yajja kuwe awo wabadde waayagala afunye. Mpa nyongeraako katini ka base kakendeere. Tugenze ku kyatuleese kubanga ffe Sawo Uganda tugamba we invest in the community. Era bwe ngamba Sawo Uganda nga gwogamba invest in the community. Sawo Uganda? Sawo Uganda? Sawo Uganda? Nga mwogera mpola kiki? Oluzungu kyekizibu? Maski? Kolako katono bwotyo tutuuse slogane yaffe gye twogera. Sawo Uganda? Kyekyo. Kati twagenze okiraba abassebo ne bannyabo. Bwe tugamba nti tuinvestinga in the community nga tulemedde Kampala, tulemedde ku regional offices zokka, tuba tetutuukiriza kye tugamba. Mukyegedde? Tuba tufaanaganya abaalemererwa bali abagambanga nti ffe tugula kino tugula mulinga naye nga wansi tebalinaayo ofiisi. Tutula ne tubuuza kiki ekyalemesa bali. Bwe bawanga bagamba ekigaji kyagwa abantu tebakigula ate nga buli bizigo tubirabamu ekigaji. Kyali kizibu ki? Okitegeera bulungi? Tuli fenna tekisoboka kubagamba mbu ekigaji tebakigula naye nga bw'ogenda mu dduuka ly'ebizigo buli wamu olabawo nti bakikoze mu kigaji. Kitegeeza nti bali structure yaabwe yali tewanirira muntu alimye kiki. Naye tuli fenna bambasada temusubwa sooke mutunuleyo emmotoka yiyo ereese eki hali ya namba ereese eki hali ya namba ereese eki tunulayo bulungi n'owa kamera simanyi lwaki tatunuzaayo. Bw'omanyi kyekitegeeza omuntu n'amenya emitto gya haliya n'ateekamu obumyu kitegeeza akamyu kaliko ssente akamyu kasinga emmotoka kubanga ke kagigula. Ekyo ne mutakikubirako mu ngalo. Bw'omanyi ssente ezo z'emmotoka eyo kati waliwo abuuza bikyali bituufu oba si bituufu. Waliwo akyebuuza, waliwo yazenga mbega ate aleese obumyu obutuufu. Obumyu bwebwe bukulu bulungi. Njagala mumalirize abalaba mulabe mukwate ebifaananyi mugende mulage ku kyalo abawakana ababadde bagamba lwaki bw'obuukinga tukugamba ojjoddi ku Lwakubiri era naawe bw'obanga oli wano ng'okamera tubaviire bakwate. Kyekyo kye tufunye. Tugenze ku bambasada banaye temukyankalana nga temunafuna mirimu gyammwe. Naddala abali emabega awo tusooke tukakkaneko tumalirize. Mbadde njagala balaga kubanga ndabye ng'obumyu obwo bunyirira. Olaba nga kamyu kaganda, kamyu kanyankole kanyolo naye olaba nga kaliko ennyama. Ne kati gwe bw'oleeta akamyu nga nawe bagamba okasala okalye nga tokalya wano ffe ate tetukakola ki? Tuyina kamyu kakulu. Obumyu tubugula. Sebo waliwo oyo omwami sooka ojja owe ku bantu ku bujulizi ono. Buyende yeggwe. Yes ono. Owa square. Akubabuulire twavuga mayiro mmeka okugenda okunona obumyu ewuwe.
manyi twagala nnyo okukola ebintu nammwe bye mulabako si bwe kiri amaaso g'Abaganda gaagala nnyo okulabako mu ngalo ewamu okuvano I'm not certain where the miles zimeka naye nga from Jinja ya 27 miles okuva Jinja Buwenge twali Buwenge twakuleetera sente mmeka so mwene mbalamusiza ko obumyu bumeka mwanzi yako obumyu 15 mu bubiri bwali buweza sente mmeka bwali buweza emitwalo 9 mu ebiri twazikuwa tetwazikuwa mwazisasula zonna twazikuweera wo twasooka kukabyanga muzindalo gumu gwa mitwalo 8 emyaka 5 so omwami oyo yannyumira nnyo ensonga lwaki mmusitudde ajja akola ki twazisasula ku olwo ne kati gwe bw'osanga omuntu alina ebizibu bye yajja ayagala anoge kati mwe muna investinga in the community nga temumanyi slogani ya sawa Uganda kyekyo mukyalo oyo ayogedde nnyo simanyi bamumpeereyo kakiria plus alwaye sinza okwogera ennyo ki ate mwenna muwanise ne tugamba ebyalemesa bali sawa Uganda tebigenda tulemesa tuli fenna bino bye bagamba mu sawa Uganda tegula bumyu twagala bugulira wali ewuwo ate nga sifa ababugula gwabugula ye gwagenda n'agamba neighbor wali onsekerera njagala kugula bumyu bwo ontegedde bulungi lwaki twasazeewo ekintu kino bwe tubagamba nti akatale k'obumyu katuli mu Bulago abasinga tebakitegeera twetaaga obumyu twali tutandise hoteri yakolayo omwezi ogwo bameka bampulira nga nziranga yakolayo omwezi gumu ne tugiggala kubanga lwaki obumyu bwali tebutumala sawa zino ne musalawo ne mugamba nti mutwala obumyu buli omu ne bw'aba atwala akaako obwo obumyu tebubamala butono mukyegeera bulungi naye bwe twagenda okukola research twagenda osanga abantu batugamba obumyu butufaako nnyo bameka nga bukufaako bwe twagenda okukola research twagenda okulaba abantu obumyu babulina naye tebabulina mu bungi nti babwereetere tuli fenna nga kitegeeza twetaaga okuba nga tulina kye tuyita correcting center ku kyalo tulina okuba nga tulina kye tuyita training center ku kyalo awo wennyini kitegeeza omuntu atalina transport amujja kyannamukaaka awo ku kyalo ekyannamukaaka we tuteeka omusomo guno gwonna omusomo ebyo ebiyumba ekiyumba kikino tukiteekayo ontegedde bulungi demonstration y'emiti gyonna gye tukuwadde gibeera waliwo eyaŋŋambye madamu Rema nze sinneetegeka bulungi ko nze lwaki mbu sinakugula yiika wenna ateeka demonstration farm ya Rosemary ani agenda okuwa yiika ya Rosemary ani agenda ogikuwa naye mwenno mwebeereremu sawa Uganda ekuwa yiika ya Rosemary tukuteerawo emiti nga 20 kw'osomeseza abantu nti Rosemary osimba bugazi bwe buti Rosemary osimba kinnya ku kinnya futi bwezi waliwo abagamba nti neetaaga okulima lavenda tebamulabangako naye ng'oddayo n'obagamba lavenda namutegedde lavenda namulabye nga yeetaaga naye n'akola ki n'amulabako kitegeeza bino byonna tubiteekawa wali wennyini ku kyalo nejjajja atambulira ku muggo ng'ayagala kasukaali kamuweddeko ayagala amajaani gamuweddeko agenda bebbera n'omuggo gwe ajjewo ku dduuka lyo jjukira edduuka lyaffe eryo lirimu buli kimu egenda kubeera supamaketi eyeemalirira ng'omuntu ajja n'anona sukaali n'anona omunnyo n'anona amajaani n'anona ebinzaali n'anona akawunga ku dduuka lyo gwa ambasada kitegeeza nti jjajja waddembe okujja ne mukola butter trade n'omugamba akamyu kano kalimu emitwalo 2 kikyoyagala njagala amajaani njagala butto njagala sukaali n'omukwata n'omuwa akamyu ne kasigalawa wane wambasada atajjukira ewo wonna w'okuŋŋaanyiza tuba twakuzimbirawo kati abaaliwo luli
nabagamba nammwe abampuliriza ku radio ne mbagamba qualification esooka 1 ambassador abeera atwala muluka teweerabira omuluka ogutegeera omuluka ogugwa hajati gulimu ebyalo bimeka 7 sheeko owa bulusoti mulimu ebyalo bimeka 6 ogugwe omanyi mwajeewadde edda nga situnagibawa hajati mulimu emeka ebyalo 6 wanjumuze 9 ebyalo 9 ezo zonna sente owulira ze bayita sente ogugwe gulimu bimeka 6 aha ono mulimu 8 naye lwaki ebyaffe eno birimu 8 nabadde embalala ng'omusajja ngamba alina ebyalo 15 nagambye maama ekyo kiri mumeka kitegeeza mwenna abali wano mugenda kufuuka bambasada kyawedde mwekubireko mu ngalo abali eyo mu kiraasi singa temwekubira mu ngalo oba mwe mwayitadde ebigezo mwe muli eno nyinayo ba ambassadors ng'ogenda kufuuka ambasada omuluka ogwo gulimu bimeka 7 ogwo sheep 6 hajati awanisa omukono gulimu bimeka 10 mama ulira sente ono 8 ogwo gulimu bimeka bambasada muli b'amaanyi mwekubireko mu ngalo kituzaamu amaanyi bwe tukuba omulanga investa bw'akuba omulanga ne musitukiramu ne muyimirira naye ontegeera bulungi kimuzaamu amaanyi naye takoowa kyova olaba buli radio mutuwulira buli tv mugenda tuwulira buli kyalo batulabe kati qualification esooka oba ekigezo ekisooka kyekiruwa ebyalo by'oŋŋambye 6 obiraba buli kyalo ekitono ennyo Leveland ekitono ennyo tukyagalamu abantu 12 osobola bafuna ne wiiki eno nga muze mumazeeko ng'ekooti zaba 7 ziba zimazeeko nga zikweya ku ttaka kyeza muze mwetegese buli kyalo ekitono ennyo twagalamu abantu 12 bano abantu 12 baaki kitegeeza be bano betugenda okutegekera training center abagenda okujja basomere wo bano abantu 12 togenda kaaba nabo bwe nfuna ambasada nga ali serious gwe mpandiikire omuluka gwo n'ebyalo byo nze ombuuliro ŋŋambe nti bw'obeera ku radio salt ewaffe bagikwata bulungi gy'oba osomerako ngenda soma nti omuluka gw'ekyannamukaaga ebyalo 1 ABCD mugenda kubanga musomera wa Nannyanzi Rehema mukyala kyamaani gwatasobola kutuuka ku sawo Uganda genda awo otegedde kati nze bwe mmala okulanga nawe ng'olinnya ekizindaalo ky'ekyalo kwebiri bw'ogenda nga minisita halo osooka na kutestinga testi microphone bw'okoonako olina okwepanka okolera kitongole kigagga olina okulya eswaga baliyita sawa baliriisa fooko baliriisa kijiiko kulya sappe baliriisa ki ogenda ku kizindaalo n'obagamba bassebo ne bannyabo abampuliriza ate kyekizindalo kikuba wala kikuba ebyalo 6 bameka ng'okirina ku kyalo kyo bambasada bonna babirina ekyo ekizindalo kisasula mutwalo ogwo kigenda okukolera akakadde kamu emitwalo 8 buli mwezi ekyo kyabbiri katonda wange I wish nga nze atwala ekyalo ekyo ekyalo ekyo kiraba ekizindalo kiraba kigenda kubanga kireyinga strategy yo ontegedde bulungi ogenda sooka obayitire ku kizindalo bagambe mujje tusome nga tajeti yo oli mu kuyita bigezo obagambe ekitongole bulijjo kye muwulira ku radio mukiwulira kino kyowulidde kyogera ku radio mukiwulidde nti yenza akikulira nze nakyejwe
nze Sempijja abeera wano ne wano bampadde ebinzikirizo kitwala mu muluka guno. Bw'obanga oyagala okusoma kisange wano, oyagala kusoma Bumyu jangu obulabe, oyagala kusoma Rosemary jangu okole ki? Ekyo ekizindaalo obugagga bwo bulijjo tokimanyi. Obugagga buli wooli, tebuli Kampala. Ffe tuzza bbuku teekamu mu mutwe gwo. Sisuubirayo wa kizindaalo gw'otwalira mutwalo n'omugamba mpaayo eddakiika 3 n'akugoba. Aba yakola bizinesi yaki. Kitegeeza abantu bano bw'omala obbayita, ompulira bulungi, bonna baba balina okuba nga bammemba, kubanga bagenda kulunda obumyu, tugula bw'abammemba. Njagala kulaga nti ekiyumba kituuse, tumaliriza ffe buli kimu. Ontegedde bulungi? Ekyokubiri, ekigezo ekyokubiri okimanyi, oyina okuba ng'oyina products zino. Basewa ne bannyabo Uganda yakyuka mpa ku kibuujo obwo, mpa ku kintu kyonna. Uganda yakyuka. Bameka ng'oyina Rosemary. Togenda gamba abantu mbu mulime Rosemary justify. Abantu babalunzisizza nnyo ebintu, babalimisizza ne babaddukako. Ontegedde? Kitegeeza olina okugamba abantu nti Rosemary nzaamulina, nzaamusomesa, ng'obalaga ekiva mu Rosemary. Ontegedde? Abantu obujulizi babuwadde mubuwulidde. Eno egenda kubeera ng'ekikolera akatale, naye ate era still bizinensi yo. Kubanga mu Rosemary muvaamu Kiria Plus. Omusajja bw'anaamunywa n'afuna amaanyi g'ekisajja, ajja kugamba teri kitongole kirala kyenjagala. Kuba maze ebbanga nga bangamba nywa mango juice, naye nga mango juice sinzaalima na bikikola, naye ng'ate talina kyennyamba. Kitegeeza ajja kuba talina option ndala agenda kulima Rosemary. Si bwe kiri? Naye naddala ng'omulaze nti mu Rosemary muvaamu soda, muvaamu obuugi, muvaamu ebizigo bye twesiisiriza. Ontegedde bulungi? Kitegeeza tayinza gaana kulima Rosemary. Ate kizibu nnyo omuntu okulima Rosemary n'agaana okukozesa ekivudde mu Rosemary. Naffe tubadde bagezi bwe twabadde tufulumya, twafulumiza ebiva mu Rosemary nga byetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. Byebiruwa, eddagala ly'amannyo, sabbuuni anaaba, ebizigo ebyokwesiisiriza, soda ng'omunywa ate ng'akuyamba. Ontegedde bulungi? Bw'omuwa akakebe ka Rosemary n'awona pressure oba n'awona ulcers, kitegeeza abeera alina okuba ng'afuuse kasitoma wo. Sorry. Okitegedde bulungi? Kati qualification ey'okubiri, olwaleero ng'ofuna ennamba yo, ng'ogenda n'ebintu byo, olina okuba ng'olina products. Muntegedde? Qualification ey'okubiri olina okuba ng'olina ebintu bino. Osomesa abantu Rosemary, Levulanda kankozeseeko. Osomesa abantu Rosemary ng'obalaga ekiva mu Rosemary. Awo ensi weetuuse. Naye tolina bagamba halo, mujja musoma omusomo gwa Rosemary. Ate nze abatwala, anti Rosemary awonya endwadde, tumaze omusomo, tebagenda bitegeera. Era naffe singa bwe twakikoze tewandikitegedde. Naye ekyokuyita omusajja aw'obujulizi nga twagala kwongera kukakasa, okitegeere nti Rosemary gwe tugamba okulima alina omugaso, ate alina akatale. Kubanga akatale akasooka yemmwe. Sente baba bantu. Sente baba bantu. Tuli fenna? Sente zikolebwa muntu. Sente baba bantu. Mukitegedde bulungi? Kitegeeza ambasada olwaleero oba olina okugenda n'ebiki byogenda otandikirako okukunga abantu okubasomesa. Qualification number 2. Bino ebintu obiraba tubikuwanga agenza obisomesezaako naye ate business. Kyotwalidde ku nusu kasanvu ogenda kitunda mutwalo.
ate yennyini gw'oguzizza bw'awona yagenda okukuleetera abalala. Kitegeeza bwe bajja okusoma obumyu ng'obagamba ne Rosemary waali naye ne bw'oba olina ulcers tuzijjanjaba. Omuntu n'asasula 15,000 n'awona ulcers. Tomanyi kye kitegeeza omusajja agambye ulcers zammalako emyaka 10. Bambasada gye muli? Gye muli? Mukyawaga? Mukyawaga? Muzeeyo waga? Muzeeyo ali wano ali mu kuntiisatiisa awaga. So kitegeeza olwaleero tukuwa ennamba y'ekyalo yo koodi yo tewaba muntu akiyingiramu. Teri muntu akkirizibwa kwetantala mu parishi yo ng'omaze okuregistaringa wano. Era ne bwe bajja tubaga ekyo kya Nnannyanzi Rehema mukiveemu. Ekyo tokikwatako noonya ekirala. Kitegeeza waliwo ebibuuzo ebyekinafu bye batubuuza watyanga mu kyalo tuvuddeyo basatu. Bw'olaba muvuddeyo basatu ate ng'ekikuliraanye tekinnaba kufuna gwe ng'otwala parishi eyo ffe tugikuwadde tukikukabidde. Waliwo abazze ababiri mukigaanye togenda gitwala. Kitegeeza bwe mba temwemanyi tewali mulala zze gwe yazze. Kati ntuuse ku nkomerero bwe tumaliriza okuwa bino byonna obiyise tuli fenna ekiyumba tukitwala wuwo. Bamemba bali balina okuba ng'olwedde weebali kuba tetusobola kuwa kiyumba nga tolina b'ogenda kisomesezaako webali. Ekiyumba kino tukikuwa tetukibanja kikyo. Kirimu ate nze bulijjo mbala kya 7,000. Kirimu akakadde kamu emitwalo. Kitegeeza amaaso g'Omuganda gali mu ngalo ayina okukwata ku kamyu akalabe omugamba akasajja bakalaba entula akakazi kaba bwe kati. Ontegedde bulungi wali wansi ku kyalo kyo. Njagala mumpulire bulungi ekiyumba kituuse nkiddamu. Qualifications zino zombi omaze ozikola. Products ozirina. Abatannaba kumanya olwaleero ambassador asasula emitwalo 12. 10 n'emeka? Wali agenda okusasula olwaleero agende n'ennamba ye. Wanika emikono tulabe. Ng'ogenda asasula emitwalo gyo 12. Ennamba y'ogenda nayo leero. Ate n'ebintu byo kubanga byogenda otandika okusomesezaako abantu. Ffe nga tetunnaba kujja kirasi si mulimu bambasada abatwala olwaleero bwambasada temutuswaza. Wanika emikono. Temugiswaziza kirasi yammwe. Bw'ogamba nti ozze kusoma ojja next week ogenda sanga bagitutte. Bagitwala. Abantu batuulidde omanyi solo tigyekuba. Ani agamba tebazze. Kati njagala bwe tuba nga tukyasoma abagenda okusasula ekoodi yammwe wanika emikono girekeeyo. Wanika mwenna wanika ng'ogenda sasula koodi yo nga tebannaba kubaayo kubanga tomanyi abantu bakyayingira goloka ogende wali bakuwa erisiiti y'ekyalo kyo bakikuwa. Balina kirasi endala mukubireko mu ngalo investor. Kitegeeza bayitawo mpolampola bagenda. Kirimu ekiti oye nagenda kusasula leero tulina ibasooka nebakutwala nebakuyigiriza nebakulaga ne product bwetutwala mu 15 tutunda meka etanjaba kiri ogenda n'ebintu byo leero nebakubala ng'emitwalo 12 byotute bikukolera amagoba mu lunaku lumu omanyi kwogera nga mitwalo nga 10. So tulina kirasi tukwawula tukikunonyera bulungi ate tweralekera ekyomumyu kati bwe twetagala ku lusoma tuba tugenda kukusomesa lwa mpaka kubanga ekiyumba tukireetawo osegere. So kati bwamama yagala kubeera ambasada omukulembeze gwamagezi obugajje kukirwa gasise kukimukyekitegeeza tumukwata bibiri kubanga olwedde omwana yagenda kujja kireete tukyala omusomesa waffe kitegeeza nobanga totegeera kubanga kigenda kubeera mu lujjago ogenda kubitegeera anasegere. So kati abazze n'emitwalo 12 ekyo ekyalo tutukuguziza
gwenanyi mico gwokitegeerera abaagala ssente za South Uganda abaagala okulima n'okulunda bayitira mu ggwe n'abaana butugenda kuwa emirimu bajja obwona okundako sitampu gw'omukiza buli omu omulimu. Alo gwambasada wasi buli kyalo mundabe mundabe ono maama ono olwemukwalo gwange bani bamaama naabagamba ebigambo bino emyaka nga 4 kati kambagambe birala nabagamba ngenda kuzimba factory ku Masaka Road njizimbe basikizimbe kati kambagambe kirala ngenda kuzimba university awo tukusa kukoa mungu yacho mchigani kambagambe kirala mundabe buli kyalo nawe olema tunulabe ngenda kuzimbayo ekitewulizi naye nga sikiri hole yenkananga wano mulaba kitende buli parish saidi eri ye musitowa ya Rosemary saidi enu dwaliro lyo ambasada enu ofisi ya ambasada line wano ayibasomera ayibakungana ekiyita Badi Center ate bwogenda wano awalala haliyo sitowa erimu tenti erimu esofolia erimu ebikola ku mukolo memba waffe bwafiirwa oba bwafa ajja n'asaba wa ambasada n'amuterako omukono amasofolia tente ebikola ku mukolo wakulumbe n'abikolesa n'abizisa ekisembayo bagambe kira buli region tugenda kuteeka secondary school buli ki kati abaana bammwe mubakeesa wali ne batuula basi ebajja wali nebatwala nebakomyawo. Halo mukyaliyo sokola bemali omulimu oyo gakinanga. Halo bameka ng'oyagala kukwata ekyalo ekyo ezo parishi ebyalo 610 oyina emitwalo 12 bameka bozirina kusimu bagukazira ku banka kati bagenda kuwerekera mpolampola onayongerezeko ebigambo biki bameka ogenda kuzireta wiiki ejja wogera kusindika kusimu weekend ng'okikakasa kati kwekole ekintu eki kwata enamba n'emitwalo g'35 bakuwamu ebintu naye tunakukikuwa. Alo oteeka emitwalo emeka emitwalo emeka n'omutwalo ne bakuwa mu kuleti ya soda n'otandika musegere naye kyalo tunaba kukikuwa omulala bwakusooka tukimuwa tukikwasa asasudde emitwalo 10 bameka ogenda kuteeka ekitundu olw'omukaaga omalirize otwale ekiri kizuna oba ekitundu alwa ategeeza mukama wange nti bw'obanga tozina 12 naye ng'olina z'olinawo obuukinge naye tuba tetunnakuwa parishi kubanga parishi tugikuwa omaze okujjuza foomu owe12 agenda okujjuza naye obeera okyayina chansi okudda n'ogisangawo. Bameka ng'olinako ekitundu gw'ogamba ogenda buukinga olwaleero naye omutwaleyo so mwena tugenda kugendera wamu tubagambe akabika nakalinyira n'embuzi erinya n'ente erinyira tubagambe tetunabbi bagamba byonna buli ambasada yenna ndaba bulungi tugenda kuwaayo akamyu kano akanene kubanga twabutuuze tulina omunyumba ya 89 kituufu nga kasajja kati bali bonna abalina buno obunyolo obunyankole obukiga baleeta owuwo akazungu ne kakalinyira n'asasula 10 meka kitegeza buli lunaku bweofunayo abantu 10 manyi parish si LC buli parish bweofunayo kitegeza buli LC bweofunayo buto oba ofunye abantu 10 kitegeza abantu 10 nga buli muntu akwadde 10 sente meka time Saturdays mitwalo 6 ezo zizo tutugenda kukubaga. Halo bameka ambasada osobola kubanga olinayo eka y'ettaka lituuka kumpi n'amazzi kati tugenda kukola ente y'amata tugenda musegere naye bw'okola ensobi tumukutyako singa batubukwende bwere n'ogenda kubako abantu sente